Bwe obutabo obupya bwe wafulumiza obutabo obupya buli mu bookshop. Muhoozi Holod is the key. Kano ke kajje n'omuhoozi. Kano kajje n'omuhoozi. Holod soko kandage bulungi wano. Muhoozi holds the future politics. Okay. Why? Because omanyi Museveni musajja mugezi. When you study succession politics, abasoma political science, you can have a member of the first family, you can have a former adversary, you can have a moderate opposition leader to succeed you. Kakani Museveni mu Uganda kikwewuunyisa nti bw'ataba Muhoozi lwabwo. Kakati kikutegeeza two things. 1, 3 nti abaali babadde would be successors of Museveni yabakubadda abandisikidde president bonna yabakubamalawo. The second point is ti tuyina kye tuyisa era akatabo kange mwekali kazu politics. Tikakati bano abalina sente. Politics is a name and money. Muhoozi alina sente ne lwabwogo be basobola. You cannot campaign for 3 years. Ekyokusatu, Museveni musajja mugezi. Museveni cannot allow a situation where when you have term limits, the last term of the president in the last term becomes a Mutaka president. Kati Museveni taina term limits, taina age limit. President taina term limit, taina age limit. Kala Sabwala yali Zambia yeri coach nga ayingira omupiira. Kati Museveni tagenda kubeerako le Mutaka president wayi. Abazzukulu baagala Museveni akomewo. Naye obubbi obuli mwena alemu era oyo omukazi bamukubye yaleeta ekintu kye tova ku layini, tova ku baloti, era babbe kubanga mu gavumenti mulimu abasajja ababbi abagagga ennyo. Kati n'ekino ekya president tova ku mayini nakyo bakikubye kuba balina okuba ekyokulira kubanga nze kambabuuli these people made a mistake. Balya bokka. Politics is for alliances. Singa nali mu gavumenti ya UPC singa ni mugagga nnyo. Oyina kubeera mbwa nga tulina we twakuteeka gw'ofuna 1.7 oli mbwa bwe tusasulayo obeera you see politics. Politics wenaalemu is the politics of a slave and master. Is the politics of a dog and hunter. Is the politics of a brave African soldier and European commander. Oyina kuba mbwa yennyini. Oyina okubeera wansi w'omuntu oyina kuba mbwa. Kakati as a result, their problem is nti Tanzania chama cha mapinduzi. Whoever comes to power will protect your wealth. Kati mu Uganda balidde bokka abalala mbwa bebalina sente bokka. Kakati the issue is they have become the Electoral College of Uganda ababbi abalina sente. Kakati obuzibu obuliwo bayagala to become the Kenyan independent families babbe buli wamu bagakola nga Kenya anti nga famire zaabwe zezina sente. Anti kiganye omuko kubanga kakati limiteeriyo. The problem we have in Uganda is this. The government, the ruling, regime. The ruling regime. To government. Byawukana. Regime ne government. Yes. A government means formed of different people. All tribes. Yes. A regime means innocent. Those who have money. Junta. Ti amajenga galina abantu ba bulijjo kankubuulire obuzibu abasajja bano bafunye buli bwebo
nakawandika katabera mu motoka mwekali akazu politics. The moment a woman bewitches the children of other wives n'abatta n'abamalawo asigaza abaana be benyini bebalwanagana akazu kakati as what we have today lwabwoga alwana ne Muhoozi be basigaddewo bokka be balina sente be balina name Jeno Muhoozi ne mwami Lwabwogo kakati ate Muhoozi ne bamwepankako ne bamukuba ne bamwonoona nga bwe bakubanze nze nabakyawo I will never work in Museveni's government again. Kakati ate Muhoozi ayina resources, ayina future, ayina abaana, ayina family. The Kaguta family cannot surrender their power ibalwa ne myaka 5 to Lwabwogo family. When two groups fight over each cause the right, the war cannot end. Kati olutalo olwa family ya president de Kaguta family. Jeno Muhoozi mwava tesobola kusalenda linga buyinza wa mukoddomi waabwe eri wa mukoddomi waabwe wiza bagenze mu family endala mama nti ebeera family emu kugambye tebasobola wamma kyobolanga Jeno Muhoozi alina bakojjaabe in fact Jeno Muhoozi alina nnyo bakojjaabe abeera ne bataata be manyanga naye nze sifunyeemu Muhoozi naye tampa Museveni tampa lwaki nange bandowoozaako nga possible bagamba if this man a communicator nga bwali bwatyo nga mwavu bwe muwa sente naye bakulowoozaako possible president tebayinza nange bandowooza nti na communication naki I have never seen Muhoozi abantu bonna balowooza nti Muhoozi mukwano gwange do I know him nze bantya bonna Lwabwogo antya ne Muhoozi antya naye ate bambi bantira ne Museveni antya yankanyuka kasale kujirikiti obasuula embwa 1.7 naye Jeno Muhoozi akubeereddewo nnyo mu bintu ebimu ne Museveni ambeereddewo ku security n'okubeerawo security yogirina ayagala bankwate ali akati kyenagamba nkubuulira Muhoozi ayagala bankwate nze mbalaba nti naye sente tulina anti security do you have money security wobo ogiyina am I enjoying security wobo ati olwanisa nga n'abaserikale baabwe nze basasula ati olwanisa mukoddomi ati nkubuulira bosi Muhoozi Museveni ne Lwabwogo president n'abayagala bonna bantya bazibulookinga sente zange Museveni yampa sente Lwabwogo n'azikwata kati toyanti family gundi kankubuulire Museveni n'abagamba bampe yikanya Museveni n'abagamba nze lwakakamba nakano kalwebamba lwakakamba ya New Vision I must be in New Vision swera amazzi me to be in New Vision nagende wa Museveni sigenda nga yo for public service I will never work in this government again tekiri beerawo I will never work in this government again. Never njafuwaziza. Lwabwogo antya. Ne Muhoozi antya. Ne Museveni antya. Museveni yalowooza nti libeera nati family eri mu lutalo. Tekisoboka. First choice negiwa Museveni. I'm like a student. I gave Museveni the first choice. Yangobanga mubbi wa nkoko. Museveni did not realize my potential. So kati nze namatira tujja kuba baavu tujja kubonabona nnyo wawandiikidde era nabagambye nze sigenda kuddayo kuyomba n'abantu bano why nze Katonda ampadde omukisa Nuwa yagenda okudda nga banne baweddewo teyababuulira Jesus bani bonna naye nze Katonda nnyambye ne bandabako buli kyembabuulira akategedde kati waliwo kano emmandwa y'akaseegu kano kalaba akaita bati emmandwa y'akaseegu obwenzi obuli mu Buganda emmandwa y'akaseegu kano wawandisa akatabo ku bwenzi obuli mu Buganda obuseegu Katikiro omubanda
Emandwa ya Kasegu wawandiisa akatabo nakawandiise kawedde dda. Emandwa ya Kasegu Katikiro omubanda obwenzi obuli mu Buganda. Emandwa ya Kasegu mwenzi awemula. Maya yaba Muzeeyi akatabo ako wakawandiisa afulumye. Katikiro omubanda obuli mu Buganda mugenda kalaba. Obwenzi obuli mu Buganda ke katabo Emandwa ya Kasegu. Laba Kasegu Emandwa ya Kasegu eri mu lubiri. Eta ono Kasegu ali mu lubiri. Emandwa ya Kasegu wawandiise obwenzi obuli Emmengo obuli mu lubiri. Obwenzi obuli mu lubiri bwe mpandiiseeko Emandwa ya Kasegu. Omanyi nagenda ne mpandiika Bundaggu ne bagamba nawandiika kubo ne mbagamba nti Obwakabaka bwa Mutembe Katikiro Mayengo mu mulembe omufere baga ntanvumye Mayega katabo kange nenkawanika kakagwawo babugula nempandika akatabo akala nabebweru babwagala nempandika akatabo akala nti Mutatembwa waliwo Obwakabaka nga Mutatembwa Kabaka bamwitanga Mutatembwa naye ssebo Mutatembwa yena Katikiro nga bamwita Mumpi naye Mumpi nga afera bamukwatirako nga abba n'emmere mu Bambowa. Ssebo Mutembi yayina Mutatembwa yayina abasajja yali ataddewo ekibiina kye nga babayita ababizi. Ababizi bakeranga ku makya kutigomya abantu ne babba ettaka. Babba ettaka ly'abantu ababizi nga bakeera kufukula. Abantu balina kampuni yabwe buli lunaku bubbi. Kati mumugamba mu Buganda Land Board nedda eri kampuni bagiyitanga buli lunaku bubbi. Ayayaya bannange abafere bayina abafere. Mutatembwa waliwo Kabaka nga bamwita Mutatembwa ayayaya yayina ababizi nga balina kapuli bagita batya buli lunaku bubbi nga bwogisalako ebeera Buganda Land Board mumuyita Buganda Land Board nedda buli lunaku bubbi. Mutatembwa Katikiro Mumpi tawunya ttaka yali Mumpi bwati nga si musajja muwanvu naye Katikiro Mumpi yayina ababizi yayina makambuuza nga yina omusajja bamwita Mpangulula yayina makambuuza nga yina Mpangulula baali basajja bagezi nnyo nga yina kubaita kyewakutte mabeere ga mukazi kyewakutte mabeere ga mukazi tegagwa kyewakutte era yagenda nga naga nti abange nze yayina makambuuzi nga musajja mufere. Mutatembwa yayina makambuuzi. Mutatembwa nga ayina Mpangulula yakubuzanga bubuuza ti owaayi nkipangulule ntya Mpangulula nga mufere. Mpangulula yali musajja mufere nga ayina Katikiro Mumpi Mumpi tawunya ttaka Mumpi nga mufere muzibu nnyo nga ayina ababizi bakerako kumakya kufukula bantu ne batabaala ebyalo. Kakati Mumpi tawunya ttaka Mumpi ali musajja mufere. Kati waliwo Mpangulula wali makambuuzi makambuuzi naye yali wa Mutatembwa. Muzeeyi kakali akatabo ako sookoddemu okakwate kekalaga obwenzi obuli mu lubiri bakayise Kasegu omusambo gwa Kasegu gwayingidde olubiri kuliko Katikiro omubanda so ke katabo akapya kewawandiise anti nawandiika Bundaggu kale nempandiika Katikiro Mayengo mu Bwakabaka bwa Mutembe. Nempandiika akatabo kala Mutatembwa Obwakabaka bwa Mutatembwa
Mutatembo yali musajja mukambwe naye yayina abasajja be nga babayita ababizi nga tewaliwe batafukula baali bafukula nemwe ekibakola obubi manya abantu ba Uganda ekibakola obubi baddira obutabo bwange ne babuzanyiramu ne bagamba Museveni nti nabagaa nti eri kampuni bagiyita buli lunaku bubbi mwagamba Buganda Land Board temubincwa nze mpandiika ebintu byange bone babikyusa ne babiteeka gye babyagala kati gwewandiika birala bo ne bakyusa birala kati olaba makambuuzi giraba emandwa obwenzi obuli mu lubiri emandwa yayingidde kati muzeejo ati obwenzi bubadde bwamanyi nnyo mu lubiri obwenzi obuli mu lubiri bwe wawandiiseeko si bwammwe sinayogera ku lubiri olwammwe tunayogera ku lubiri lwa Muswati olw'Eswazilandi obwenzi obuli mu lubiri olw'Eswazilandi tebakufuna bubi temubincwa muleke bannange ababizi si baawano ababizi gwewandiisa akatabo ku bwenzi obuli mu lubiri Eswazilandi omulaba ono obwenzi obuli mu lubiri Eswazilandi omulaba bwakutte kale akasembayo kano akajja no Muhoozi tukalabye kali akasembayo kakati kambabuli naye ngo buli anti kano kakakyagulanyi kano ka Bob Wine kano wakawandiika kambabuli kise oyo omukazi gwe bayita Kisaaki oyo omusajja gwe bayita Chief Justice. The Chief Justice was under the influence of oyo mwana gwe bayita Kiwanuka. Chief Justice Owinyiddolo? Yes. Kiwanuka. Attorney General. Museveni yamuwa obwa Attorney General nga tabusobola. I wrote in this book nembagamba nabagamba nti akalu ka Museveni basobola okukasazaamu. I told you in this book kitabo kya Bobi Wine nabaga nti Bobi Wine muntu mwana wa munju nabagamba nti akalu ka Museveni bagenda kasazaamu. Why? The Electoral Commission ceased to be akalu ka Uganda kakoma okubeera an invent. It's a process. It's a process now. Nabagamba belief on the electoral reforms since 2016 general election. Mbabazi yagenda mu kooti n'agamba nti akalu tekagenda bulungi. Abalamuzi ne baleeta ensonga 10 points programs. Ekitegeeza akalu ka 2016 ka Museveni abalamuzi bakasazaamu diplomatically but abatalina magezi tebakategeera nkugamba. Since 2016 the Parliament of Uganda has made a number of reforms in the country, electoral laws. These electoral include the Constitution of the Republic of Uganda 1995, the Parliament Election Act of 2006, the presidential elections of 2005, the political parties organization in Cambodia. The electoral reform have been necessitated by the need to level the playing ground during elections while in some other countries. Mbabazi yagenda mu kooti n'atulisa reforms nababuulira ne mbagamba nti akalu ka Museveni bagenda kasazaamu. Reforms introduced in the Constitution of the Republic of Uganda. In the 1995 Constitution of the Republic of Uganda has been amended to make a provision for the following: the removal of restrictions on persons seeking the office of the president and the district chairperson. This has enabled any person above 18 years to seek those offices rather than the provision. Increase the time
within a week. To organize elections 90 days from the end of the term of the president. These are reforms. To file president petition from 10 to 15 days. To determine a presidential petition from 30 to 45 days. To hold a fresh election after the annulment of the reforms introduced in the presidential elections. The following reforms were introduced in the presidential election. Parliament increased the time within which to organize elections for 90 days from the end of the term of the president to 122 days. Number 2, to file a presidential petition from 10 to 15 days. To determine a presidential petition from 30 to 45 days. Number 4, to hold a fresh election after the annulment of the presidential election from 20 days to 60 days. Number B, Parliament removed age restriction on a person seeking election to the office of the president. C, Section 16 of the Presidential Elections Act was amended to allow a candidate agent to campaign on behalf of a presidential candidate. D, Section 24 of the Presidential Elections Act was amended to achieve the following. Define what amounts to state-owned media house. Give equal treatment of all presidential candidates to state-owned media. To require a state-owned media house to, within 40 days from their nomination day, inform all presidential candidates of the availability of time. E, Section 31 of the Presidential Elections Act was amended to prescribe the minimum number of people being 10 registered voters that must be present. Ezo zonna reforms tebazikola tebazitegeera nabagamba section anti nababuulira ne mbagamba kubanga nti basajja mmwe kyenoonya wano nti Museveni kubanga tunadda mu katabo nabagamba nedda nalifa kekano akatabo kano okalaba nabaga nti akalu ka Museveni byemukoze bagenda kasazaamu okalaba nalification kakebe nze nakasoma yes nabagamba ti akalu ka Museveni byemukoze byonna bikasazisaamu ndi kwani kwoyo mukazi oyo Kisaaki oyo Chief Justice yakola ensobi. Somebody rang the Chief Justice. I have the recordings. Mbina. Chief Justice panicked. Why? Ono mukazi Kisaaki bakola ebigezo mu Judicial Service Commission. Kisaaki ono mulamuzi. Bagemere yabawangula ku 75%. Oyo mukazi yali second. Museveni was floating the idea of having a female Chief Justice. Libabaku. Nange nabeulira. Yes. Tibamugemerera yano ba Chief Justice. Waliwo yafuna 40 mulamuzi. Byonna mbiyina. Yagwebigezo ate oyo owinye eddolo bamuwangula. Nze mbiyina. Owinye eddolo teyalina kuba Chief Justice. No. Bamugemerera yafuna 70 mbigezo. Somebody said I want Northern us. Kakati oyo omukazi Kisaaki. Oyo Chief Justice yakola ensobi. Obanga muliwo batano baba nabo babasatu. Mulekale ite minorities report yagano gisoma. Bamugano gisoma. Omukazi oyo Kisaaki Museveni yali agala okuleeta female Chief Justice n'aleeta bagemere ne bamutwala eri ewali gundi era baabakuza abakuba bagemere bali aba police. Omukazi Kisaaki yabasinga manyi n'omulamuzi yafuna 40% babindeetere ewange. Kati muzeyi akatabo soko okaleke kyetusoose okutegeera nti abalamuzi bakola ebigezo. Yes. Chief Justice nagwa namusinga oli yamusinga kati yembiranyo weeva ate ne babiriikinga wakati wa Chief Justice nono omulamuzi bamugemere yasinga omukazi yabasinga Kisaaki bagemere naddako waliwo ne yafuna 40 mumanyi babindeetera ebigezo bye bakola Service Commission Abajudicial Service Commission babindeetera
Ndirabulu waliwo yafuna 40 bulamuzi yagwa tefuna na 50 kakati omukazi ono n'ategeera kakati ekizibu kya owunye eddolo bamukubira amasimu nti omukazi ono yali mulese n'aleeta minority report you are 5 ono omu omugamba ki yamugaana ojjusoma anti waliwo naye nga nakubya amasimu ago tewali ayingira ettaka nemwe munzanyisa nga nakubya amasimu agakubira chifu justice tewali ayingira ettaka tewali ayingira bw'ettaka kati nkugamba nti chief justice eyawonya Museveni wakaluwa kasazaamu yali Bobi Wine bw'aba alina kye yali ekiri naye nti munnange bangamba Bobi Wine yawonya president bali bagenda kasazaamu okujja musango mu kooti andi nkuboote East African Court of Appeal nullifying the election. Let me conclude my submission with a reminder to those who are violating the laws as directed by the Electoral Commission. The 1922 election is different from previous elections and therefore guided by benchmarks that can lead to nullification. Some people think that no Ugandan judge can make such a radical decision to nullify his election. However, we should observe the following. Toneregamu Court of Appeal nabagamba nti waliwo omulamuzi ajja kuvaayo akasazeemu si kyekirwa ku kisaki nzo neregamu kati Bobi Wine yataasa president najjayo omusango akalubali bwe kasazaamu mu Court of Appeal eya East Africa. Bobi Wine alabika alina kye yakwata eddeni ono chief justice nga tamanyi politics naye temunsasudde ekitegeeza mubakolera nedda abasajja bano banjooga nnyo ne mbakolera ne bakanyuga embwa nkugamba the judiciary in Uganda has seen the benefits of being mbabuulira nti akalulu ka Museveni mukazanyiddemu ne bagenda kasazaamu kana akatabu nkugambye lwaki bagenda kasazaamu kubuulire the judiciary in Uganda has seen the benefits of being credible. Those who have stood by the people have been rewarded by international jobs, whether those who do not have lost opportunities. Kakati kankubuli abalamuzi ba Uganda bakitikiye katuleba akolawo deputy chief justice akolawo tewali Museveni Aviation Authority but we had a time when we are exporting judges mu mawanga amalala ng'abalamuzi baffe babawa ekitiibwa naye kati amawanga tegakyabatwala bawano for home consumption naye kintu kyoyogedde muzeeyi isoko olindeko Bobi Wine yataasa president Museveni okujjayo omusango akalubali bagenda kasazaamu East African Court akalubaka violating buli ekiviolating sa akalulu bakikola akalu kafuuka process not an event n'okuba Bobi Wine candidate n'omugana okusula mugundi ye n'omugana okuba akalu ka Uganda became a process not an event katandikira kuva eno mu consultation nominated tewali akukwatako naye Bobi Wine we baamukuba era Bobi Wine eyokuba yagalya ssente nyingi nnyo okuva mu gavumenti okujjayo omusango kati ate ono wamma nali neebuuza lwaki Bobi Wine ajjayo omusango ate Chief Justice teyategeera nti bayamba Museveni ate Bobi Wine we yajjayo omusango ogwo n'emmotoka ate nakana yakanaate oli mutuufu muzeeyi Bobi Wine alina okuba nga yalya kofayiringa otya omusango n'ogujjayo kyekiriza gavumenti yali etegedde nti omusango gugenda kugisinga nga pulezidenti alina kwegayirira Bobi Wine ajjayo omusango ono yetamanyi ono gundi bano abajozi bano abaakubiranga gundi oyo kubanga bali tebamanyi muzeeyi mpola ne mu kalulu k'e Kenya baayogera abalamuzi nga byonna mu Uganda baabikola nabagamba nti ebyakolebwa mu Uganda byali bisazaamu akalulu yes Bobi Wine yayamba Museveni okujjayo omusango akalulu ne kasazibwamu naye Chief Justice yategeera kati ono omukazi kisaaki olw'obusungu bwe nga yali alina okuba Chief Justice yagenda mu maaso gwe muleke awe minority judgment. Chief Justice yategeera bamukubiranga amasimu nga muwulira kugamba. Number 2, the judges retire with their benefits
ngamba buuliza takaluka Museveni bagenda kasazaamu. The judges retire with their benefits, meaning that they have no need to work in the shadow of the big brother. Number 3, Museveni cannot seek another election. This must be his last lap. Therefore, people are positioning themselves for a post-Museveni era. Ugandans should also take note of precedents like what has happened in Kenya and Malawi. Bakasazamu. Kenya ne Malawi. Ebintu byonna bye baakola Kisaakye yali agenda kusazaamu akalulu. Nenga beba ye on Chief Justice yategeera ti Bobi Wine must have had a deal with Museveni. Chief Justice mu Bobi Wine okujjayo omusango yete yategeera nti waliwo deal wakati wa Bobi Wine ne president. Abamukubiranga amasimu babiri. Bobi Wine already yali akoze deal ne president. Omusango guveeyo mu kooti. Ye Chief Justice yategeera ateeseganya. Bobi Wine ye awonzikiriza n'Amerika. You plunge the country into chaos. Bobi Wine akolagana n'Amerika. Yes. Ekiza Bobi Wine akolagana ne CIA. Why kankubuli ombaka wa Amerika yagende lwaki yagenze waka kungulu natagenda wa Mubaje ambassador wa Amerika. Yes. Yagenze waka Mubaje yalowooza Museveni amuwesente because abatuleetedde etteka ly'ebishares Mubaje oyo Kazinda Kazinda alowooza because has failed to run the child. Gambye kya Kazinda ne Mubaje lwaki bawa. Kakati Chief Justice teyamanya tuwabaddewo deal wakati wa president ne Bobi Wine yakola ddyo tabimanya okujjayo omusango yalikiriza Kisaakye najja n'akola minority report n'asazaamu akalulu kayina okusazibwamu. Kenya bye baayogera abalamuzi bw'otunulira akalu kaffe kali kalina kusazibwamu. Kati Chief Justice yategeera ti akalu ka Uganda kaakoma okubeera event. Kati process Electoral Commission does not only count obakola constituencies. No. Electoral Commission is a process. Era baleetawo etteeka ti akalunga kabiddwa kyamali w'electoral oyo ali ku Electoral Commission bamusiba. Ab'MP beeterawo etteeka. Tebakabba. Gwabya akalulu n'oleeta ebyobusiru myaka 7 bakusiba. Gwe chairman w'Electoral Commission. Ono akigidde Electoral Commission. Returning officer. ab'MP beeterawo etteeka tewali kubba bululu. Returning officer bamuteeka munda. Myaka 7 kubba bululu. Baaliyeterawo gavumenti tekimanyi. Kakati akalulu ka Uganda kaakoma okubeera event is a process. It's now a process. Is a process. Okuba Bobi Wine nemugana okugera nemugana okusula nemugana ko nullification. Wamma ku nomination de Bobi Wine bamukuba. Ekyo kati kinalifying akalulu. Election. The election of Uganda ceases to be an event. It is a process. Muzei olunaku lwe bakuba Bobi Wine ku nomination day. Akalu kali kalina kusazibwamu awo wennyini. Okumugana ogenda gye yasula. Mu hoteli. Mu hoteli ekiryando kali kasazibwamu. The election in Uganda, Babas went to court and the court gave 10. Why 10? 10 commandments. Why 10? Even Museveni gave us the 10. Museveni gave us 10. The Balamuzi gave us 10. 10. The Balamuzi, the Supreme Court, out of Mbaba's reforms, they gave up 20 reforms that had to be implemented before the next election. Otherwise, they had nullified the election. The 2016 election. Diplomatically. If somebody tells you, next time, if you want to cook a delicious sauce, follow this guideline. Mobili 16 Honorable Mbabazi bwe yagenda mu court akalubali bakasizizaamu abalamuzi diplomatically ne batuwezo 10 points program zokoze 10 points program ezosomeze tulina okugoberera perfect ayina okubeera mu ensonga 10 zebawa abalamuzi and it must be implemented before the next election. Kati bana abasiru bakuba Bobi Wine nga akalubagenda kakola ki Bobi Wine
ayina okuba yali yasaid okujjayo omusango akaluka Museveni bali bagenda kasazaamu kati ono Chief Justice tategeera tabiraba ti Bobi Wine waligambye mu mateeka nti if you petition against a candidate and you withdraw, when did you withdraw? Are you not supposed to withdraw? Mu mateeka yakyogera Chief Justice. Kakati Muzeeyi Chief Justice yaligambye ti when a case reaches this level you cannot withdraw. Ate erinnya lya president lyo lyali terimuggisaamu kalulu. Nze nkugambye ti Kisaakye ekimuluma baateekawo ebigezo Kisaakye n'abasinga bonna abalamuzi yali bagemeire abasajja baagwa. Why? These people thought that Museveni wanted to have a female Chief Justice. Kati results zaafuluma ez'abalamuzi nziina waliwo neyafunana mu ttaano mulamu nsebo baamukuza. Kati Kisaakye knows Chief Justice ng'omuguddeko olutalo. Ate nze zigudde olutalo ze mbabuulira. Chief Justice mbasatu abaasooka teyaliimu mu bigezo. Ate ne babiriikinga. Ate Judicial Service Commission n'ebikuwa. Omuyinza ni mukwano gw'otafiire nnyo. Jeno otafiire. Tufaanagana. Tafiire namugamba bakitaffe be bamu. Kubanga nze n'otafiire we are honest people. Ate tuli bakatuli. Nnaku lumu nagamba otafiire. Tugenda tuyina emisango gyaki nagamba otafiire. We have cases against Muslims. Why don't we get Muslim judges? Kuba bajja tugamba tiba Christians we are persecuting Muslims. Otafiire twali mu office n'akwata essimu n'akubira ogola n'amugamba hey have an idea amanya gonna ge yawaayo gonna ogola teyayisamu neeri ne mugamba otafiire nga tuli mu office mugamba okoze ensobi ogola tagenda kuyisa mulamuzi n'ogwo kubanga bwekye baagala abasiraamu bagambe nti batukolaki batupasecute abasiraamu kye bagamba abalamuzi ababakukozesa si basiraamu amanja gonna ge twatula n'otafiire ntugawa ogola tewalirayitamu nalimu buli linnya gye n'otafiire lyeyawaayo teryayitamu n'omugaa gye n'otafiire nakugambye ki tebijja yitamu tebijja kuyitamu kabbo kye baagala bwe kasoogamba omuntu omukazi kasomugamba nti bana esuuti eno yali ya taata wange gyayokya tuyinfulikize damage ono you I told you otafiire that we are going to have these cases involving the Muslims. Why don't we have a number of Muslim judges to Tanu wa mirundi yali mu justice Tanu wa mirundi oyina ekyamagezi naye otafiire ali honest Tanu wa mirundi namugamba otafiire tuli baluganda bakitaffe balina okubanga baali baluganda fenna tufaanana Jeno otafiire nga tayagala Jeno Muhoozi kakati otafiire ye tewali muntu ayagala muntu naye Muhoozi kaali wangula bajja kutegeera kati Jeno otafiire ne Jeno Muhoozi yes otafiire balayika tebakwatagana otafiire represent the veterans yali president aba veteran yamuwadde ki Muhoozi should talk to otafiire amugambe nkuwa personally amugaye wefuuka president okwatira wano kituufu nno kubanga otafiire by 70 otafiire yava mu seminari y'ekitabi natandika bbaala Jeno otafiire yakolako mu bbaala nga yawandiika abaana abagenda mu buyekera mu Folonasa nga Muhoozi Nazaalibwa otafiire yava mu seminari y'ekitabi otafiire ku myaka 18 n'akola ebigezo ebyamakiwa n'ayingira university otafiire talina senior 4 talina 6 otafiire genius Jeno otafiire yakola ebigezo eby'abantu abakulu takolangako senior 4 togimubuuza 5 togimubuuza yava kitabi mu seminary n'ayingira university. Why do I admire otafiire lwaki mbatwaleyo otafiire mukatuliki ngange naye tetusoma
titusoma General Tafire yavuma dda General Muhoozi mbu generator etakola anti bulira ye naye ayagala tubulakamail naye afune kati General Muhoozi alina okutula ne General Tafire amugaye wenfuka president kitaawo agenze fe Abaganda tukola bwetuti fe Abaganda bwendifa mujja kulaba abasajja abajja nga tukuyita kulaamiriza mirundi ovudde naye mirundi obadde muganda wange mirundi obadde owerera abaana bange mirundi obadde why sirika naffe weetuli abaana mirundi abadde muganda wange mirundi onekedde ki that's what we do nti you must omuntu to inherit him kyalina okukaaba ennyayogera ebyo mulumbe ffe Abaganda kyetukola tulaamiriza mwana gwe mirundi abadde muntu mulamu mirundi abadde muganda wange mirundi abadde awerera abaana bange mirundi ondabiranga ddala yes so me I don't say anything with Otafire veteran Muhoozi ayina mubuulira what future will he have in a Muhoozi government ayina mubuulira nti nze mpagira abazzukulu lwaki abazzukulu baga Museveni akomewo era ne bawandiikira akatabo ti Museveni bw'aba akomawo munoonye ne kakati era okumanya abasajja ba Museveni basajja bafere omukazi oyo bwe yatandika ekintu kinti abazzukulu kati batandika muzeeyi tova kumaini tova ku baloti kati waliwo omubbi ezo sente yazijje kati bali ku muzeeyi tova ku baloti bo be babba bokka tova ku baloti tova ku ki muzeeyi watugambye nti General Muhoozi ku baloti kwali kati anaabeerako ne president ate anditi miteriyo kago atugambye General Muhoozi ku baloti kwali kana katabo bw'okasoma kano I want to tell you President Museveni is a lucky man. Why? Museveni is a very lucky man. Where do we get successors? A retiring president must ensure that his successor would protect members of the first family and give him a peaceful retirement. Who can give Museveni a peaceful retirement than Muhoozi, an avenger? Museveni musajja mugezi era abaleetedde abazzukulu abaga nti muzeeyi akole ki abeewo. Yes, that's an opinion. Why? Where you have term limits, the president in his last term becomes the Demodaka president. Attention is given somebody else. Museveni musajja mugezi ayina abazzukulu abaga nti akomewo nabana abappi muzeeyi tova kumeya tova ku balo kitegeeza Museveni would decide whether to retire or not. But if Museveni today decides, mentions that he's going to retire, he will become a Demodaka president. But to come in day, Kuda wono mupya. Kati ye Museveni abakodede confusion. Kati nenda ko muzeeyi President Museveni waganti agenda retiringa. Abantu bonna bamuddukako. Ne badde w'omupya. This is what is haunting ANC in South Africa. To when they know that Mbechi has gone, Zuma gets attention. When they know that that Zuma is going, Ramaphosa picks attention. Kati Museveni tachibakoledde. Museveni will be, he will maintain this situation. Museveni has no term limit, has no age limit, which means he can allow Muhoozi to float. Can allow Lwabogo to float. Can allow another person to float. Naye bage soko wanike katabo kana akajeno Muhoozi. Abantu bakalabe akatabo ke kano kaliko General Muhoozi holds the key to Uganda's future politics. Yes. General Muhoozi yaine ekisumuluzo ku byobufuzi bya Uganda. Nga yakwese ekisumuluzo mumenya luji. Kakati Muhoozi yaine ekisumuluzo why? Muhoozi is maintaining the ayagala president. Then the question comes, can Muhoozi compete with his father? Museveni cannot compete with his son. Why? Because if Museveni competes with his son,
it means Muhoozi will give reasons why he has decided to compete with his son, which is his father. Museveni loses. Can Museveni put Muhoozi in prison? No. President tasola kwata General Muhoozi. Nera tamukwatanga kwa byonna byayogedde abantu bali basuubira nti president agenda kukwata General Muhoozi tewali kyamukoze. Bw'osoma akatabo kange kano oba bali bonna nga batuzanya bukodyo General Muhoozi ne president balabika bali bonna kano kalwe bamba bali balowooza mbu Museveni abawe ssente bakwe mutabani we tasobola. Museveni is a lucky man, has 4 options. Museveni being a coach player, he can come and enter the soccer, politics, soccer and war at the same. Museveni as a coach player kalasabwala akayingira tayina myaka tayinaaki. Museveni can float mukodomiwe wabwogo mutabaniwe nonani Bobi Wine ata yajjayo omusango bonna baana be ne Mao wayinza okwera akalulu mu Uganda nga Robert Mao mwali Bobi Wine mwali General Muhoozi mwali ne mwami Lwabogo nga bonna president yabali emaka ngajja tafaayo ngajja bonna wowe nabaga kati mu competing. Museveni needs peaceful retirement. A president cannot allow a successor who will put him in prison. Chechiri Kenya. Successor te yali wuwe. Tibamubala, bamujoga. Era famu ya Uhuru Kenyatta bajocheza. Chikutegeeza. Ye Museveni mugezi nti Bobi Wine yajjayo omusango nawenya Museveni nullification. Ze yali azimanyi. Omuko Lwabogo naye asobola okujjayo empapula. His problem the Kaguta family tiyinza mukkiriza. Kakati ate ne mutabani we naye ajje asobola okujjayo empapula. Kati Museveni kambabuuza Museveni ati aki nabaga nti ku kyalo kyewaffe kwaliko ebisajja nga baliyita nfiiriddwaki baali gamba omwana wo assa obufumbo bwa ssengaawe afunye olubuto ku musajja kyabagamba muli basiru wulire emboodooli nfiiriddwaki mbadde muko ng'era omwana wange yaliwo nga mwenyinazi kati obanga omwana wange ate yennyini yagobye ssengawe mufu kati nfiiriddwaki. What does Museveni lose? If he is muko succeeds him, it is the same. Yes, kubanga mwekibali by'okutegeera kiri kimu mu nsi omulonzi talina magezi. Is useless. The voter is useless. Why? Nti omulonzi alinga agenda okulya mu hoteri. Bw'ogenda okulya mu hoteri osangamu menu gye baafumbye. Bw'oba olya abafu waliwo menu gy'olyamu. Teriiyo. Kaakati kankubuulira nti abalonzi balina kulonda ku NRM beereese. NRM yereeta ba candidate oba independence. Abalonzi ne balonda. Ne balondako. So it is a food, is a hotel. The person who determines the menu of the hotel is the one who determines what you eat. Kakati electoral college ya Uganda maje electoral college. Abagagga ababye sente abatujozi babuuza ani anakuuma obugagga bwaffe. Must be one of them. Ate muyina ne gundi travel bans. So the rich people who have acquired wealth in this country, yes, must have an input. Kwani agenda kufuga eggwanga. Nti nze mirundi tebalina ke bampadde. Why? Bawa opposition ne babawa. Nange balowooza nti I can challenge them, I cannot. Kakati ogambye President Museveni oba mukoddomi we yaba president era tafiirwa. Oba General Muhoozi yaba president era tafiirwa. Ate wali mulala. Ne Bobi Wine oba abadde president yamuwonya. Bobi Wine yajjayo dda omusango n'awonya President Museveni okusazaamu akalulu. Kakyeteeza ne Bobi Wine naye wuwe. Kisaakye teyate. Bonna baba abaliwo. Ye Kisaakye kyayagala kyeyali ayagala. Kisaakye yali ayagala okukola ruling nti akaluka Museveni yalina kusazibwamu. Why? Kisaakye baali bamaze omubuulira nti oba chief justice togenda kubufuna. Kati yali ayagala omulimu ogw'ebweru. International job. N'ekiri muzeeyi kyoyogeddeko kituufu nti ne Bobi Wine ne bwajja era President Museveni tasalwa. Yebaka bulungi nnyo.
kubanga yamuyamba bobo yanyamba ko da president okusinga nze namboze mugago okusinga nze bonna bagagga balina sente kwa kubyembo kubanga kali bino byonna byetukijjamu ko tanjagalira ko ddala omuko believes tinze nsobola mu challenginga given money chobola bonna bakkiriziganya nakubambwa nakubanga sina ya de 10 chobola banjoga nina kubeera mu government banteeka mu ngembwa nakubeera kidoli bakimye yako mukyala Betkam yes yage otwala obugaggabu nabututeyo watuteyo obugaggabu amasuti 5 munkaga musamu yes nabituteyo gigi wamaze notwala yo obugaggabu ne bampereza ne message nagenze munda mwenyi nagenze mu office ya gigi Betkam nabagali bangali mu meeting mwenyi ali muntu wange nyona duka owo mukago banenze ne Betkam ngatwali ba mukwano Betkamya twali ba mukwano nnyo wasoka ku muvuma nogato ina kya bugagga kyogenda mu mutwali natudde nenzikiriza baganda bo baloya ne bangamba nti nedda bitwaleyo bajja kugamba nti babituteyo nembitwalayo nabituteyo abana so you declared your way the abakazi bana amakana kamunyenya benzi 2 yes wamugambye ina amasuti ameka 5 muka byonna nobimudikire kati gigi mukyala Betkamya namugambye njagala omulaba ne bagaana ebyobugagga by'omukulu byatuuse wali wenyini ne bampa omukyala amasuti kalungi bwe kati ne kangamba Mr. Mirundi naye kyabadde mu ofisi ya gigi endulu nga zaafuze abaserikale nga baabo Mirundi ayavu nina amaanyi but lwabogo fears me for nothing nze okuva lwe nagenda mu government ya Museveni nanjavuwaza I made a mistake I burnt it is a law killed my political career everybody Saga andi nkubulira nze sagala bwa kubeera mu government even if Museveni appoints me a minister I can work in a city council toilet as a volunteer but I will never work in Museveni's government kati waboga nkubira bwere ne Muhoozi yenyini yali ampadde Muhoozi naye bamugamba this man given money can challenge muntira bwerere kwatoyagala bwa president bakuba bankuba I killed my political career ne mwami Bukenya Museveni yatakalia yange mzee yankanyuka kasi ne professor Bukenya naye munnaye ne bamukuba nange bankuba yali wamanyi nnyo mu professor Bukenya nti Museveni alowooza nti nze nyinza okubeera advisor ku 1.7 nti 1.7 mpeera advisor nswera amazzi ngenda media center ngendiwo no nagenda waffe netuulidde ako kasiimo abaserikale bange nze mbasasula allowance emmotoka nze ngiteekamu amafuta what does Museveni give you nagenda bamuzikanga mbwa omanyi president Museveni yekyayina ayagala gojja omukolere bakushumiriyetinge bakube bakutte naye ng'omukolera naye bw'ofa milioni 10 aleta milioni 10 ezo waffe tuziina tebalileta milioni 10 ng'ofudde tewali milioni za Museveni 10 waffe tuziina muzeyi ne baleta milioni 10 ng'ofudde tuzigaananga yange lisigaana n'obukyere bwabwe mbuteekanga mu kyangu temuleetangayo waffe ne mama muzeyi n'omala n'ofa ne mama nga yafudde kati nga Museveni talina kyamuyambyemu n'akagaali takamuwanga Museveni tasobola kuleeta mabugo waffe ntugasoma agaleeta yenna bagasoma teboogera kigambo okero oba State House tebakyogerako ewaffe when my mother dies today who was crippled targeted by Buganda rioters and Museveni has not given her anything mulinyanga yewaffe ndabanga yakasa ndabanga yino ojo gundi yokobasindiko prime minister nabanja bajja mu kuba amaze waffe nagisi yenyini babaka tasaka amazi talinya waffe temusobola kulinyayo muzeyi eddame lyo ligamba abenale mukabalireeta obukyere bwabwe tebalinyanga waffe tubakuba ne tubatiranga I served them committed for 14 years 10 years wasted 24 years mwenyabonye nnyo family yaffe Museveni nejjusa olunaku lwe namusanga lwe nagenda okumusanga family ya late speaker bagiwa obukadde 5 50M temubakkirizanga kuleeta bukyere bwabwe ttulimi lyange ligaana okwogera kabuli yange ekigambo okero house
State House. No. Tambikirizanga. Moze kivumbi afudde bumubbi yaguze eki. Nalwe iso najja ne gundi. Obo bwalo ne buleta. Muli nyonge ye wafu. Nagenda nafanga embwa nga namagana mukubira mugundi. Wafite muli nyanga. Temukirizanga na mudali gufudde mu government. Tiwako mudali era nagote kutuka. I don't want a medal. Tewagala medals. Those are not medals. They are metallic items. Sengoli mukambwe nnyo. Yes. Byonna biteeka mu ddaame eryo. Ddaame lyange mu ebiri. Sina kyembaagalako. Tebaleetanga ba State House, tebaleetanga n'ekintu n'ekimu. Tebakuwanga midaali gyabwe, tobyagala. Tebakubanga emizinga wadde essasi. N'aba State House tebalinyanga ku ntaanayo. Teri kigambo okumentioninga State House oba Okero House. Ate buno obubaka buvuddemu nedda. Teri bubaka buvaayo. Tewali bubaka buva mu State House, teri bubaka buva mu Okero House. Tebuva sagala kulia kigambo navudde mu government nga ze kungubaga talinyangawo Kasolo mutwala nganga talinnya Minister Kasolo mukwanogo kandi Kasolo mwana wa Mwanyinazi Kasolo bwayogeranga nti yalese mu bange nagisi obuvera bwe nagisi mubeere na teri kwogera ku kigambo government teri ku kigambo kwogera ki no Minister Kasolo yasobola okujja mu personal capacity ye netayogera ku kitu government tayogera kigambo tayogera mu bange nagisi Bani nagise mukwa. Bamugamba inje. Tuno omukyala afanda nakalema gwagula. Muguyanga mumuche mukonde. Tumuyiwanga muguyanga mu musenyi. Bani baduka twainza kulinya yewo. Kale mzee. Kamalize n'amabaati tuve wano. Anti amabaati. Bangenti ekyabadde ku side awo abakulu bakoze statement. Tebabala. Why? You cannot be interrogated by the police and you go back to your office. Teachiri, resign. But you see, people say, Ndimirunta ina mukwano gwo. Speaker mukwano gwange you know. Anita Amongi mukwano gwaffe. Naye ekyamukola obubi nabagamba. Omwandiseko n'akatabo. Yes, mugambye nti speaker wuno. Nimbaga nti speaker mubawa kapya the power and influence of Basias in Africa. Shia bikola. Speaker temwina bye mumuwa. Wawandisa akatabo ku Basias. Yes. Kakati mbagamba. Amanyi gaabwe mu Africa. Mangi nnyo. Abasias balina amanyi mu Africa. Tewali abasias bajja ate ffe bwana ekibya ekituliko. Ffe twasooka obusias nga n'abazungu tebannabumanyi. Abaddugavu baali Basias. Kugambye nti abalungana bebawalabu bebaleete Muteesa nakwatibwa enziku n'agisiiga abantu bonna mu Buganda ng'omukazi ow'enziku bamugula buwanana endali bazikolanga bukozi bino ebiseera so tumalirize Kabaka Muteesa yakwatibwa enziku nategeera nga eruma waliyo enziku covid aluma enziku yaluma nga abasajja waliwo eyo oluwuzi yezinga nga bweti nga okwata kitooko okufuka tondo bonna bagalye enziku yaluma nnyo abantu mu buga muzuukizi kati Muteesa kye yakola n'abagamba yagamba nti enziku ennumya naye abantu bagendaga ndi munafu n'alagira buli musajja alina enziku nga muwa obwami ne baginoonya wagijjeewa ng'omukazi alina enziku wagula buwanana baagiranga bwe bati neebunya bweti ne baginoonya ng'akawoowo kamuyitayo wagijjeewa ng'abasajja abalina enziku babuuza gye baagijje gwagijjeewa nti ku mukazi gundi mu lubiri yeyeyeye bonna ne balumba oyo ne bamulumba ne balumba ogambye Kabaka Muteesa alina enziku luli wagenda n'ogamba Kabaka Mwanga yali Musias naye ebintu bino Abaganda babimanyi naye bibayisa bubi Kabaka mbu yalina enziku bannange ate k'obyogera Kabaka Muteesa nati yalina enziku anti Kabaka Muteesa nedda bituufu abakatuli kye baamukuba empiso n'asula bubi Muteesa kwe kubakuba mu Buganda nti baagala mutta
bamukuba empiso y'enziku Kabaka Muteesa nemuyisa bubi muzuukizi banywanga muzuukizi namamba nkaliri abasajja nga bawalampa ekitooke bwegenda ogendeku emulago mubazira abazira bawoliyas kakati ono omulaba kana akatabu banaye mukagule emandwa ya Kasegu emandwa y'obwenzi eri mu lubiri ne Katikiro omubanda ekana akatabo emandwa ya Kasegu akogera ku bwenzi obuli mu lubiri ne Katikiro omubanda mukagule kwekali ku bookshop mwekali tetujja kusukkawo wano mubeere bulungi mweraba